People power, our power, our power, people power. Akazindalo kawade SG. Kamwate mama. Amuje baliko bannange. Olunaku lwaleero nga bwemanyi tubadde tugivuga atugitwala Nakasongola. Naye namwe byebakoze buyikwe mubirabye nti tubadde tebisobola kubalekera obulamu bw'abantu batya nnyo ekibadde Nakasongola ekibadde buyikwe nga kibaleetedde akatengo Promax. Era ne bakeera kutuwanikira ebbaluwa era ne bakeera ku deployinga buli wamu wonna wonna mu makubo agagenda Nakasongola. Kubanga eyo abantu baffe babadde batulindiridde buli wamu wonna Luweero ewa wonna wonna. So ne bategeeza nti olunaku lwajjo mwa violating the traffic. You can imagine. Ate nga bo bennyini nga bwe mulabye babadde batutambulirako nga bakuba abantu teargas n'ebirala bwe bityo. So automatically katengo kennyini ke kabaleetedde okukola ki okuyimiriza programu zaffe. So nsabidde okuba briefinga n'okubategeeza president ajja tugenda ku meetinga tulabe ekiddako era tubayite tubakommunicating. Simanyi Comrade Waiswa n'emujjani wamu kyemwagala kwongerezaako ku ntambula. Njagala okusooka okubeebaza olw'empisa zetubadde mulaga nti tubadde tutambula bulungi naye ffenna tukimanyi nti nno eggulo poliisi yabadde deliberate mu kublockinga traffic on one side basobole okufuna kye beekwasa. So ffe tusigale nga twolesa empisa tubalage nti nno tuli solid tetulina power ate era tusigale nga tukunga bannayuganda nga tukozesa platforms zaffe ez'enjawulo. People power, our power, people power. Of course babadde balina okutya kubanga bw'osindika omuntu mu lusaalu ate n'akomawo n'amakungula gwe naawe otandika okwewuunya nti alimisa nkumbi kikaaki. So wabaddewo okutya nakyemalira twasooka ne tulanga nti tugenda abiimu n'ali ekyeggulo nti eyo gye bagenze tebajja sangayo bantu. Naye abatanaba kuzuukuka ne bamugamba nti owaaye batuuse naye nga bangi ne bakola byonna bye mwalaba mu abiimu buteerere. Abiimu yonna ne twogera nayo era nga bonna balinze enkyukakyuka. Ne badaagadaaga ne Kamuli batuyisiza ku Old Kamuli Road oluguudo olyo tebiboolibooli naye era nga abantu gye bali mujjukiro litiniye ne bagamba n'abasoga bakyali kuki ku mulamwa ne bagala katubalinde Soloti bamala ennaku nga 6 esijajja kubabuulira ekisooka pulogulamu yaffe bamala naye emyezi nga balaba luguudo ngeri gye bagenda kutulemesaamu wano tunaateekawa wano tunaateekawa wano tunaateekawa. Ebuyukwe bakedde ku makya ne batugaana okuyita gye tulina okukola ki ne batusindika eri etaba mmotoka. Mwenna mwayiseyo mwalabye ne tulaga empisa tewabadde jaamu wa traffic okujjako nga Nubian wagambye traffic eyaleeteddwa poliisi. Kakati mulabye olwaleero Nakasongola balabye oluguudo lwonna nga tebalina we bagenda kutuziyiza kubanga luli lutya oleega otya basuzze bali ku ekyo paka nakyemalira babagambye nti nange nkoze eki ntendewaliddwa. So ekyo tubadde tukisuubira naye ffe tetugambye nti tutidde tugenda kuddamu tuwayemu kuba twagala tubawerekera omubbi omwerekera paka kuki ffe twongere okuzimba amaanyi okuzimba obusobozi akacokolo tujja kajjako. Mwebale nnyo. People power, our power, people power. Yeah, mu bye tugenda okuteesaako of course tulina ne option batwala mu mbuga z'amateeka nga luli bwe mwalaba. So options zingi ze tulina ku desk tetwayagadde leero kubanga bw'olaba deployment gye bakoze kirabika babadde baplanize okuabductinga abantu baffe. Bw'olaba ebikubo lyonna batadde ebimotoka ebinene nga oba oli awo baagala kukwata abantu baffe tutambula nabo n'ebirala bwe bityo. So tetwayagadde kubawa option eyo olunaku lwaleero. Waiswa nga bwakyogeddeyo Comrade Waiswa nti ndowooza kibasuseeko nti babadde balowooza tibana abantu bwe tubajja ku main roads ne tubatwala mu byalo eyo tebagenda kuweza abantu naye ne babeera surprise bwe tugenda balaba enamba z'abantu. Mujjukira Solo tekyaliyo distance twalibadde tutambulira eddakiika nga 2 twamalize tugitambuliddeko essaawa nga 3 oba 4. So bakoze byonna naye balaba abantu bakyajja bakyatuwagira era n'awandiisa ebbaluwa si mwogezi wa poliisi. Mwogezi wa poliisi yawandiisa ebbaluwa, you can imagine. Because babadde
barushing okulaba nga bafuna any way to block us and all that. Era bwe mulaba si poliisi yokka ebirimu bino amagye ge bayiye Nakasongola n'abalala. So leka tuleme bawa chance katutule tujja bategeeza Salimu Saleya bibaddemu yennyini. Kwa Nakasongola eyo mugimanyi era tebagalira ddala tugende tukole ki tuzukusaba amataka bakoleye ebintu bingi babbe ettaka bali tutenga baagala byonna Salimu yafuuka kati amanyi kamera zigenda eri naye Sale tukugamba ffe tujja sawa yo Nakasongola anytime tujja kubatuukako. People power, our power, people power. Mwe balinde mwe bakinyala Julius Boy, gundi pass. Jaga nasuka ayongezeko katono njawuza dakika 8. Ese. So yongeza kwa ndo dakika 702 22 27 58. Kati yogera kwa mpola gwembere ne ekolese. Ayibe na Museveni byakola tubimanyi. Kubanga ali musawa ya kutya, ali mu kusawa ya kweraliikirira. Nibabaga ina kyonna kyakoze. Ife tubagamba tetumutidde oba ataddewo magye oba ataddewo ki byonna tubagamba tuli serious. Bana ensonga si yakusekeramu eno n'ensonga zino tuli serious. Tubagamba nti byonna babitaddewo neera bakirabye batuyisa mu byalo ne batuyisaawa neera kyafundikira ng'amaanyi g'omukulembeze waffe ensi yonna egalabye. Mu byalo gye twalaga mulabye omuntu ajja twayibadde ebuyikwe twayise mu mukono ng'abantu kiro bali ku makubo. Kale bino byonna byakutya kwa Museveni n'akabinja Kamuhoozi batiitiizi nnyo. Enkola y'ekitiitiizi eyo tubagamba abantu basalawo bannayuganda ne basalawo omuntu gwe baagala omuntu gwe bamanyi. Kyova olaba mu kaseera kano bannayuganda mulina okutegeera nti olutalo lwe tuliko lwakulaba nga tununula nsi yaffe tununula ggwanga lyaffe kubanga ekyo kyekisinga obukulu era kye tugenda okuyimirirako tetugenda kuzikiza paka nga tununudde ensi eno paka nga eggwanga lyaffe likyuse. Kati olowooza ye kibaleseebwa bwe balaba nga tetugenze nandi kati yalowooza awiininze talinawo awiininze kubanga abantu babadde basimbye dde ebitooke bakulaga essuubi lye balina mu President Kyagulanyi n'ennyimba bali muzikuba kati eddoboozi President message yagibabuulira dda n'ebo kye balina okusigalako bannayuganda nti bano bonna yadde bakola ebikola ebifaanagana biti ebyo byonna bye bakola tebiina gye bigenda kunafuya mitima gyabwe kukkiriza kwabwe nakwagala kwe balina eri President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kasaba tugambe tulindeko they will update us kubigenda maaso mu ggwanga naye nga kyekyo nti abatusaasire trip yaffe tasobodde kubaayo olunaku olwaleero but we shall be informed. Se Kimukulu Katongo bajja tuwulira tulabe nga tutambula. People power, our power, people power. Akazindalo kawadde SG. Muje baliko bannange. Olunaku lwaleero nga bwemumanyi tubadde tugivuga atugitwala Nakasongola naye nammwe byebakoze buyikwe mubirabye tubadde tebisobola kubalekera obulamu bano abantu batya nnyo ekibadde Nakasongola ekibadde buyikwe nga kibaleetedde akatengo Promax era ne bakeera kutuwanikira ebbaluwa era ne bakeera kudeployinga buli wamu wonna wonna mu makubo agagenda Nakasongola kubanga eyo abantu baffe babadde batulindiridde buli wamu wonna eruweero ewa wonna wonna. So ne bategeeza nti olunaku lwajjo mwaviolatinze traffic. Can imagine ate nga bo bennyini nga bwe mulabye babadde batutambulirako nga bakuba abantu teargas n'ebirala bwe bityo. So automatically katengo kennyini ke kabaleetedde okukola ki okuyimiriza programu zaffe. So nsabidde okuba briefinga n'okubategeeza President ajja tugenda ku meetinga tulabe ekiddako era tubayite tubakommunicating. Simanyi Comrade Waiswa n'emujjani wamu ino kyemwagala kwongerezaako. Njagala okusooka okubeebaza olw'empisa zetubadde mulaga nti tubadde tutambula bulungi naye ffenna tukimanyi nti nno eggulo poliisi yabadde deliberate mu kublockinga traffic on one side basobole okufuna kye beekwasa. So ffe tusigale nga twolesa empisa
tubalage nti no tuli solid tetulina power ate era tusigale nga tukunga bannayuganda nga tukozesa platforms zaffe ez'enjawulo. People power, our power, people power. Of course babadde balina okutya kubanga bw'osindika omuntu mu lusaalu ate n'akomawo n'amakungula gwe naawe otandika okwewuunya nti alimisa nkumbi kikaaki. So wabaddewo okutya nakyemalira twasooka ne tulanga nti tugenda abiimu n'ali ekyeggulo nti eyo gye bagenze tebajja sangayo bantu, naye abatanaba kuzuukuka ne bamugamba nti owaaye batuuse naye nga bangi ne bakola byonna bye mwalaba mu abiimu buteerere. Abiimu yonna ne twogera nayo era nga bonna balinze enkyukakyuka ne badaagadaaga ne Kamuli batuyisiza Old Kamuli Road oluguudo olyo tibiboolibooli naye era nga abantu gye bali mujjukiro litiniye ne bagamba n'abasoga bakyali kuki ku mulamwa ne bagamba katubalinde Soloti bamala ennaku nga 6 esijajja kubabuulira ekisooka pulogulaamu yaffe bamala naye emyezi egi nga balaba luguudo ngeri gye bagenda kutulemesaamu wano tunaateekawa wano tunaateekawa wano tunaateekawa ebuyu kwe baakedde ku makya ne batugaana okuyita gye tulina okukola ki ne batusindika eri etaba mmotoka mwena mwayiseyo mwalabye ne tulaga empisa tewabadde jaamu wa traffic okugjako nga Nubian wagambye traffic eyaleeteddwa poliisi. Kakati mulabye olwaleero Nakasongola balabye oluguudo lwonna nga tebalina we bagenda kutuziyiza kubanga luli lutya oleega otya basuze bali ku ekyo paka nakyemalira babagambye nti nange nkoze eki ntendewaliddwa. So ekyo tubadde tukisuubira naye ffe tetugambye nti tutidde tugenda kuddamu tuwaye mukuba twagala tubawerekera omubbi omwerekera paka kuki ffe twongere okuzimba amaanyi okuzimba obusobozi akacokolo tujja kajjako. Mwebale nnyo People power, our power, people power. Yeah, mu bye tugenda okuteesaako of course tulina ne option ebatwala mu mbuga z'amateeka nga luli bwe mwalaba. So options zingi ze tulina ku desk tetwayagadde leero kubanga bw'olaba deployment gye bakoze kirabika babadde baplanize okuabductinga abantu baffe. Bw'olaba ebikubo lyonna lyonna bataddeyo ebimotoka ebinene nga oba oli awo baagala kukwata abantu baffe tutambula nabo n'ebirala bwe bityo. So tetwayagadde kubawa option eyo olunaku lwaleero. Waiswa nga bwakyogeddeyo Comrade Waiswa nti ndowooza kibasuseeko nti babadde balowooza tibana abantu bwe tubajja ku main roads ne tubatwala mu byalo eyo tebagenda kuweza abantu naye ne babeera surprise bwe tugenda balaba enamba z'abantu. Mujjukira Solo tekyaliyo distance twali tutambulira eddakiika nga 2 twamalize tukitambuliddeko essaawa nga 3 oba 4. So bakoze byonna naye balaba abantu bakyajja bakyatuwagira era n'awandise ebbaluwa si mwogezi wa poliisi. Mwogezi wa poliisi yawandise ebbaluwa you can imagine because abadde barushing okulaba nga bafuna any way to block us and all that. Era bwe mulaba si poliisi yokka ebirimu bino amagye ge bayiye Nakasongola n'abalala. So leka tuleme bawa chance katutule tujja bategeeza Salimu Sale yabibaddemu yennyini. Nakasongola eyo mugimanyi era tebagalira ddala tugende tukole ki tuzukusa amataka bakoleyo ebintu bingi babba ettaka bali tutenga baagala byonna. Salimu yafuuka kati amanyi kamera zigenda eri naye Sale tukugamba ffe tujja Nakasongola anytime tujja kubatuukako. People power, our power, people power. Julius gundi pass jaga nasoka ayongezeko katono njawuza dakika 8 ese dako so yongeza kwa ndo dakika 702 22 27 58. Kati yogera kwa mpolampola gwembere ne ekolesa ayibe na Museveni byakola tubimanyi kubanga ali mu ssaawa ya kutya ali mu ssaawa ya kweraliikirira nibabaga alina kyonna kyakoze ife tubagamba tetumutidde oba ataddewo magye oba ataddewo ki byonna tubagamba tuli siriyasi bana ensonga si yakusekeramu eno naye ensonga zino tuli siriyasi
tubagamba nti byonna babitaddewo naye era bakirabye batuyisa mu byalo ne batuyisaawa naye era kyafundikira ng'amaanyi g'omukulembeze waffe ensi yonna egalabye mu byalo gye twalaga mulabye omuntu ajja twayibadde ebuyikwe twayise mu mukono ng'abantu kiro bali ku makubo kale bino byonna byakutya kwa Museveni n'akabinja kakamuwozi batiitizi nnyo eyo enkola ey'ekitiitiizi eyo tubagamba abantu basalawo bannayuganda ne basalawo omuntu gwe baagala omuntu gwe bamanyi kyova olaba mu kaseera kano bannayuganda mulina okutegeera nti olutalo lwe tuliko lwakulaba nga tununula nsi yaffe tununula ggwanga lyaffe kubanga ekyo kyekisinga obukulu era kyetugenda okuyimirirako tetugenda kuzikiza paka nga tununudde ensi eno paka nga eggwanga lyaffe lituuse kati olowooza ye kibaleseebwa bwe balaba nga tetugenze nandi kati ye alowooza awiininze talinawo awiininze kubanga abantu babadde basimbye dde ebitooke bakulaga essuubi lye balina mu pulezidenti Kyagulanyi n'ennyimba bali muzikuba kati eddoboozi pulezidenti message yagibabuulira dda naye bo kye balina okusigalako bannayuganda nti bano bonna yadde bakolayo ebikola ebifaanagana biti ebyo byonna bye bakola tebiina gye bigenda kunafuya mitima gyabwe kukkiriza kwabwe nakwagala kwe balina eri pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kasaba tugambe tulindeko they will update us ku bigenda maaso mu ggwanga naye nga kyekyo nti abatusasire trip yaffe tasobodde kubaayo olunaku olwaleero but we shall be informed. Kisa ekimukulu Katongo bajja tuwulira tulabe nga tutambula.